Yes mbaniza kade kano mwasibye mutya mwena muri mutya ngenda kusaba subscribing atonyigene kade bagita Faad TV mwabali Saudi mbatumiddeko kata Bahrain mani bagamba nti mwali babada nnyo kubanga mujje kumirako bagita Faad TV abali Saudi mbatumiddeko nembebaza nibagamba nti mwibamanyi full figure n'omwami we yafunye munasi wa gwanga lya Nigeria mama we mu Uganda tatawe mu Nigeria emikolo mbugiri mu nteekateeka Furufiga yagambye nja kubalumya njaba kubako surprise namwe mwewunye Furufiga agamba nti mulinde mikolo Furufiga agamba nti mulinde mikolo abasigaye bozi naye Furufiga kiki ono omwami wamugyewo yetulisizaako bbomu yo eno Furufiga bbomu namba abasinga bagamba mwami ono mwami kyolo yetulisizaako kibbomu mwami kyono hey baba sibyangu byo baba sibyangu naye nga munange byebyo mujimpeleka like ate muserenga mujye kumiddeko updates simba nazo eziba zitambula okwetula eggwanga lyattu Uganda nembagamba nti comment section bweriawo oba kabonera mu comment section tulinze mikolo Furufiga asubize mikolo mwaka guno gwa bbiri bane buli muntu asubize emikolo mbone Furufiga nembo asubize emikolo kali tulinze tulabe nimamba bakasubiza bona tuwaliwo n'omu yakoze mukolo Lwema yagamba mwaka guno gwa 2029 Eddie Kenzo yasubiza dokuba Eddie Kenzo bo bali serious bagamba nti bali serious n'abayimbi babogera abagenda performinga ku mukolo gwabwe n'Enyamutoro ne Lwema bamuyita yana Furufiga agambe Lwema naye yamuyise agenda kubeera ku mukolo gwe mune Andi Samuel gwe yafunye kale onaawulira gye bigenda kubanga bikomekerera nenge ensonga zeezo mujimpeleka like ate musubscribinge munyigene kale bagita Faad TV yuki Furufiga ali serious oba just chiwani Furufiga ali serious eragamba nti tulinde emikolo onagamba nti emikolo gye giri ayagala kulumya bannayuganda abamwogerera nti tasobola nti talisobola ayagala kubalumya kale tulinze tubwaje bigenda kubanga bikomekerera bino zimbagamba nti mwongera kubanga mugifollowinga mwongera kubanga mugilikinga musubscribinge munyigende kale tubwaje bigenda kubanga bikomekera fwe tuli Furufiga fwe tuli tumulaba buli kyakola tumulaba yagamba nti mutule mulabe agamba nti mutule mulabe mugenda kulaba kingendo kubanga onkola agamba nti emikolo Lawrence Lulu Andi Samuel yafunye Dubai nti bagenda kubakola ki bagenda kuba kikwasaka njukira kugambye nti omwami ono information etambula elegant mama we mu Uganda tata we mu Nigeria alimu emisaayi ebiri mama we mu Uganda alimu emisaayi ebiri ogwa Uganda n'ogwa Nigeria yes musajja mukulu ono Furufiga gwe yafunye yoyo nasinga gabannake Furufiga kyafuna omusajja bwati abaana kibamukola ku social media bamuyisaamu eggaali bagamba Furufiga ki kugapi tuyinza emikolo nze ninza emikolo ndabe Furufiga wabali serious omwaka guno twalifina emikolo nga mingi okuba ndabagugenza omwaka bana basuubiza bali ku kinti bagana kola emikolo bana omwaka ndabagutambudde tuli mwezi gwa mukaaga kati 2024 mugenda kola ddi emikolo mugenda kola ddi emikolo Furufiga asibiza okumukolako make-up nga gwe bazze bamukolangako era ajja kunyirira alabikire bulungi olulenzi lwe nga bali ku mukolo gwabwe bamita Furufiga abasinga bamukazaako Furufiga kavumira abasinga lye bamukazaako olanga byebitambula kadde kano ku social media ndakusaba kavidiyo kano kampere like ate subscribing onyigene kade mwabali kata ne Saudi mbebaza nembagamba nti muli bamanyi nnyo kubanga mukiye kumirako nembagamba nti comment section weriawo bakawontera mu comment section ate osigalenga ogifollowinga bagita Faad TV bamita
full figure abasinga erinnya baliwandiika bulala baliwandiika mu spelling mu spelling eri eraga ekirala full figure anna social media giraba edduka bayange gye wandikamu erinnya lya full figure n'erinnya lya bebe cool. Erya bebe cool bawandiika baby ne bongerako cool. Erya full figure bawandiika full ne figure. Bannange social media giraba edduka. Social media giraba edduka. Naye nga nteekateeka ya mikolo. Emikolo bali mu giteekateeka naye mbagambye bangi abagamba emikolo n'emikolo tegi tono n'omu yali akoze mukolo kwabo bonna bagamba emikolo ate nga balaga bali serious. Eddie Kenzo Nyamutono tebannagukola. Nakazibwe yasuubiza okukola. Nakazibwe yagamba nti kaazalidde omwami we yali yasuubiza okukola ki? Yasuubiza okukola omukolo. Nampijja Florence nga omwaka guno gutandika ate Nampijja baba ate yakeera nnyo. Nampijja yakeera nnyo. Kugamba luza mu January. Mu January Nampijja yewe yayogera nti agenda kuba akola omukolo. Naye mpaka nakaakati taddanga ku byogerako. Asinga baba mu lwali ndowooza. Asinga ndowooza baba mu lwali naye nga munange ensonga zeezo ezitwendinga akade kano mbebaza ne mbagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga munfollowinga abali e Qatar, Saudi Arabia, Oman bagamba nti muli babode nnyo okubanga mugifollowinga bagiyita Faadi TV yugi. Negamba nti comment section weeri awo obaka bontera mu comment section atwasikane ng'ojje kumiddeko bamita full figure nsonga za mikolo mwami yamufunye agamba nti mukolo kati gweguludde ninga abasinga bagamba abo yakwetulisizaako alabye yakwetulisizaako alabye full figure yasuubiza nagamba nti abayimbi bangi bagenda okuyita yasuubiza nagamba nti abayimbi bangi bagenda okubanga ayita ku mukolo gwe ba Rema ba Irene Ntale bayimbi bangi naddala abayimbi abakyala bonna abagala okuperforminga Bamulini Nantume bonna bagala okuperforminga ku mukolo gwe full figure agamba nti ate mufaayo nze nsimbi ngenda kubasasula hoho ndozo mwami gwe yafunye alinamu kasente alina business ye Dubai mwami alinamu akasente full figure gwe yafunye n'abasinga beebuuza omwami no full figure amusinkanye businkanye babaludde nga bali bonna abasinga kye beebuuza bw'abanga mwami we yamusinkanye essaawa eyo kweli nebatesezaawo emikolo asinga bakiwakanya bagamba nedda tayinza kubanga yamusinkanyeko olwo kugamba ne banyumya ku by'emikolo nga musinkanyeko olwo ne banyumya ku by'emikolo abasinga bakiwakanye bagambye nedda tekisoboka kizibu kizira n'okutta kitta Bibi munange bitambula akadde kano. Mujimpete ka like video nate musubscribinge munyigene kade. Mwabali Qatar ne Saudi mbatumiddeko. Nembebasa nembagamba nti muli bamaanyi nnyo kubanga mugyekwinako. Bagita Faadi TV. Tulinze mikolo gya full figure nga wasuubiza 224. Nampijja yasooka kubanga asuubiza tadanga mu kubinyigako. Full figure yakasuubiza mwaka guno gwa 2024 mu mwezi gw'omukaaga guno obwe yagenze Dubai. Nakazibwe yasuubiza baba bangi abasuubiza Eddie Kenzo Rema basuubiza mbaga kubanga bo bakola ddo okwanjula basuubiza mbaga ne Dr. Amuza kugambye eya 2024 guno mwaka gwe gumwera bonna bakola ki bonna basuubiriza ne maama tiwali n'omu yali akoze full figure asuubiza nagamba nti agenda kukola abasooke nga kituufu full figure n'abasooka full figure ng'ebintu abitaddemu nnyo amaanyi ebintu nga bifudde nnyo serious kale tulinze tulabe wa gye bigenda okuba nga bikomekkerera bagita Faadi TV yuki mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nga mugifollowinga mulayikinge mucommentinge ate musigale nga mugikumirako bagita Faadi TV yuki mubeere bulungi subscribinga nyiga kade mikolo ya full figure 224 omwami yafunye era ng'agamba ensimbi alina bonna abayimbi abakyala abaagala abayimbi bannayuganda bonna bakiya tagenda kususula bonna
agenda kubaleeta bonna agenda kuleeta bonna, teri kugamba nti ate gwe jjangu ate gwe sigala. Agamba nedda, nze mbaniriza mwenna mujje. Full figure agamba nti agenda kuba asooka abalala kukola omukolo mu mwaka guno gwa 2024. Subscribe ate onyige n'ekkade. Bye bulungi, mwerabe.